mu lwatu kubanga nze natuukiriza obuvunaanyizibwa bw'ozisolooza bwemba mulimu ekitundu w'ekitundu kyo nga tomuwulidde oyo mwami mulanga yakwanukula ku bantu 45 be baasooleza $1,970,000 bwe mubeera mu mmaliriza ez'ekifo nze ndowooza okusonda kuno kwatuwadde ekyokuyiga nti bintu bingi bisobola okukola mwenna abantu mutwala Pulezidenti Museveni yasinga obugagga mu Uganda naye abasolooza yadde omwana omuto bw'ogula kaliyatemu n'akusoloozaako ebisatu bw'ogula sabbuuni n'akusoloozaako ogenda okukana ng'akuŋŋaanyiza nnyingi ate ne mutandika omwegayirira abaweeku nteera nnyo kigamba abantu b'omuzikiti kumaliriza mwabali wano singa waliwo n'ebigesita ey'abantu bannanyi mu muzikiti guno nga muwaayo ne ssente eza buli mwezi naye South Africa ey'eddabani nsanga abasajja nga buli omu ku ssente zaafuna awaayo buli mwezi naye nga baliisa abantu emmere mu Uganda tukiribaawo tutuuse n'okugaba obuyambi tunuli emmotoka ezisalidde wano pikipiki naye abantu twesaasira nnyo buli omu twafuna insecurity oli bw'aba alina ssente era ekyo mukisabenga nnyo Allah akusaasire okwovakaminga insecurity omuntu ne bw'ogagawala naye ng'oli insecure okusobola kulya kuliyo oyinza okusanga omusajja talina naye nga yali enkoko ye ekyananoonya endala nosanga omugagga nga yateeka mabega ate okulyako zijja kugomba Katonda lwamujja mu nsi engeri eginasuubiza obutayogera bingi njaladde kubeebaza nakutuukiriza amaani eyo gyebasomeddeko Allah gyatugambe mu surati al-mu'minuuna alladhiina hum fi amaanatihim wa ahdihim raa'uun abo abatuukiriza obwesigwe abantu bano sente bazimpanga nti bazimpa zireeta era obuvunaanyizibwa